mother mami w'abalongi second last born wa mama inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna Allah kumpeere jana Firdausi. Abalabi bange abalongi olunaku olwaleero shock nkomyewo naye ate ngikoze live. So program eno eri live era njagala nkuteeketeke nga kati kakyali mukwano gwange tugo wenna anaaba yeetaaze okulaba nti oteesa ku mulamwa gwe tugenda oteesa olwaleero weeteeketeeke ka airtime kabeereko. Tugenda kubaako n'obuyambi ate bwe twetaaga kino programu yaffe yaseva so otaasa omwoyo tuliwo kuba nti tuweweeza ku bantu ebizibu ebali ku mitima nabagamba ebizibu bya njawulo. Era olunaku olwaleero ndi live mukwano njagala weeteeketeeke enamba y'essimu gy'ojja okuba nkyusaamuko katono kankwabule nga bukyali nti tokuba ku nnamba za ssimu zino ezaffe eza bulijjo z'olaba wabula ennamba ya storage bajja okuteekerawo gy'ojja okuba nga oyitako. Mu studio siriimu nzekka wabula ndimu n'omukyala gwe ngenda okubatuusaako abeere nga atweyanjulira ate tumanye bulungi ensonga emuleese olunaku olwaleero mu studio za Star TV emunyenye y'eggwanga. Neesimye okusinkana nnyabo. Amiina. Amannya gaffe? Biribawa Shakira. Oviiriddewa. Kisugu. Neesimye okusinkana. Omulabi wange omulungi okutangazaamu ku katono omukyalo ono yankubira essimu yasindikira message last week yalaba programu yaffe nga nayo bw'ogyebyo olunaku olwaleero nasindikira voice note nalwawo ziraba naye alhamdulillah namala nekolaki nenziwuliriza. Kati we yansindikira voice note sasooka kulaba bifaananyi bye yansindikira kulagenda olaba bifaananyi nga already amaze obbijjayo wabula mba ndi mu galale scrollinga bwenti nyendaba ekifaananyi ekyatiisa nnyo nga kya bebi neŋŋamba ye kino kifaananyi natya nekidiritinga naye nga sinnamanya nsonga ki sinnamanya ani akisindise nalowooza oba WhatsApp group zino ze tulimu waliwo omuntu eyasindisa ekifaananyi ekitiisa nakijjamu wabula enkeera waalwo ate omukyalo nankubira essimu naŋŋamba Queen Mother nakulaba naye nina obuzibu bwa mwana wange ekyenda kyesiba ekyenda ky'omwana kyesiba ne bannongoosa ne bamulongoosa naye mu kumulongoosa bajjanjabye bibayinze. Sandyagadde mbimwogerere ennyo kuba waali yensonga lwaki namuleese wabula nga ensonga eriwo ya byonna tumuyambye tutya. Ssente sinyi ze baamusabye okusinziira ku kulongoosa kwe tumanyi okubaawo miliyoni ziri 4 naye wajidde wano ng'agambye Queen Mother mpulira obulamu sikyetegeera omwana nga obulamu bugenda. Omwana bebi tuli naye ekiwundu si kirungi nnyo kyakulaba naye twali tulina okumuleeta. Tujja kukikozesaamuko professional yaffe nti tetujja kuba tubikula ekiwundu kino naye ne mu lugoye already kyayiseemu dda. Mukyala Shakira tugenda kwogerako nnyo oze wano okufuna buyambi si kyo ye mukwano. Omwana ono wamuzaala ata obulwadde bwatandika tya nsaba omulabi wange abeere nga tumulambululira amanye ki ekikuli ku mutima kyoyagala tusevinge. Omwana ono namuzaala nga mulamu nga talina adina obuzibu kati netubeerawo kati buno obulwadde buze ku myezi 6. Ono mwana myezi 6 nedda kati saa zino myezi 8. Kati ekitundu by'emyezi 2. Kyamujja twali tuli awo nga bulijjo tufumba mmere biki n'atandika okaaba okwekyanga noe naazaako nemwakubeere nti oba neebaka n'agaana nga alaga nti akaaba bukaabi bwagira bw'ati nemanya nti muno muno olabika mulimu ekimuluma naye nga simanyi oba ki. Kati waliwo eddwaliro etuli okumpi bayita Access twaddukira eyo twagenda okutuuka ne batugamba omwana ekyenda kyesibye ate okuva nakati muddayo okumuwadde n'ekyokulya nga kiyita mu kamwa. Ne bambuuza ati obwedda asesema konze yati ensonga lwaki ali mu kusesema tasobola kufuluma mabega n'okufuuka tasobola kati kuno okusesema kye kimutaasa kati era temuddamu omuwadde ekyokulya adde n'okuyonka okuva kati sooka tumujjanjabe tulabe ekina kyetaagisa mulongoosa tujja bagamba ne batandika okujjanjaba omwana. Twali tuli awo omusaayi ne gutandika okumuva emabega nga muyitirivu emabega eno gyafulumira nga bamutaddeko treatment. Mukyali ku ddwaliro ly'oku kyalo? Ery'oku kyalo batya nnyo 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 nabo ne batugamba twetaaga kola x-ray naye wano we tuli tewali ki x-ray
kakati ne batugamba musasula ambulance iyo tugende ekibuli tudduke ekibuli ko omwana yali ali mu mbeera mbi obutuufu yali ali mu mbeera mbi nga nawe kenyini omulaako okaba bukaabi ne tudduka ekibuli ne tugenda ne tukola x-ray ne batukomyawo wano wenyini kati ne bagezaako nti kale tebatubulira kituufu wenyini nga twagamba specialist aba doctor oba mu specialist omukugu mwekyo ayongera okukola ki okwekebeja omwana ne tubasasula era specialist najja neyekebeja omwana n'atugamba temumala ennaku eza nga temunalongoosa mwana ono nga ekibuli tuvuddeyo ate tuzeeyo ewaabali benyini ku access bali batugamba sasula ambulance batwale tukole x-ray tumale tukomewo nabo twagana tugikola ne tukomawo nabo mu budde obwo kakati specialist we yakebera omwana n'atugamba omwana ali mu mbeera mbi ensonga lwaki olaba ogwo omusaayi oguva mu kabina omwana yetagamulongoosa tasukka nnaku bbiri ate newagiyita emergency operation mbeegayidde mutaase obulamu bwaki obw'omwana netukola ki kati bali batugamba sente zaali nnyingi batugamba miliyoni 7 okulongoosa okumujjanjabyo n'okumulongoosa kale endowooza ekyajjamu okulonza natugamba miliyoni 7 awo netutandika ogakaaba buto netugamba ekyomwana okize bayimwana wakubiri ninayo akalenzi kakati musajja n'agamba kati tugenda kukola tutya musajja n'agamba tusabe ki batuwandike tugendewa olina omwami wo kirungi takulekeredde akyaliwo amina n'agamba tuwandikire tugende emulago ati golaba ezisente tugenda kuzijjawa batuwandike tugendewa emulago netubasaba tuwandikire ebbaluwa tugende emulago era tebaali babino batugamba musasula ambulance iyo tubatwaleko netusasula ne batutwala emulago era batukanga ali mu mbeera mbi ne bamusaako treatment kuba yali emergency mu kiseera ekyo baali tebasaba mulongoosa kuba yali agonze nnyo ng'ayidde nnyo kuba baali banganya omuyonsa kuva ku makya nga tannayo nga talidde nga balina muweera mu ncupa bamuyita gulukosi kakati twatuuka emulago era tebamulongoosezaawo kuba yali tasobola nga basooka ne bamupima obulamu bwe nga tebujja kusobola kumuttako kati basooka batuwandiikira ebintu ebyogula netugenda netugula ne bamusaako treatment n'addamuko ku maanyi ng'olaba atandise okolako bw'ati ku mukono awo ku makya ne bamulongoosezaawo omulabi wange omulungi wa program Save So Taasa Omwoyo kano ke kaseera bannange sirina kyakubagamba era temujja kunkoowa kubanga mmwe bange akaseera kano ku ssaawa eno n'essimu layini zemuli mu kulaba awo wansi ze layini zessimu gye mukuba naye nabasabye temukuba ku layini zino entono wabula zino layini tugenda zeeyambisa gwe wenna ali eyo ng'olina ky'osobola okuyamba omukyalo ono nga bwe tugenda mu maaso emboozi ogitegeera ekikulu kyekyabyo nakuba yadde ambulira ebingi nnamubuuzizza oyagala Save Us So tukuyambe tutya n'agamba ssente batusaba miliyoni 4 njogera ogedde ku miliyoni 7 gye basokoze basaba ne bavayo nga bazisobola ne bako gye beeyongera ng'emboozi wagenda kubanga agitumalirayo naye nsaba omulabi wange omulungi ali eyo kyolinawo luli bwe najja wano eno nagamba nti kuva ku 5 nendowooza obulamu bw'omwana bugenze wala ebitano tuyinza obutabisobola olwaleero tutandikire ku 50 oba mu 12 simanyi ky'olina naye kubadde kuteesa kwange tuyambe omwana ono obulumi bwalimu bungi mukama atuyambye akyebaseeko n'olunaku yasooka okujja neeno omwana ng'akaaba talina mirembe ekinda kirabika bubi kuba bakirongoosa kiri kungulu kuba ajja bibagamba waafulumira mu kaseera kano omwana ono tugenda kubanga tusaba abantu baffe abalungi ennamba z'essimu eziri wansi ssente zikwe zigenda okuba nga ziyitira tunoonya obukadde 4 naye elayini eri mu bigambo ebinene era kuliko studio line eyo yo ebeera yakubako naye nga mu kaseera kano tuli kusonda ssente tulabe nti omwana ono bamujjanjaba mugenze emulago bamaze omulongosa mu nnaku 2 ze bagamba bamaze omulongosa mu nnaku 2 kati tuli awo n'omulwadde waffe twamalayo ennaku ndowooza zaalinga 5 nga bamala omulongoosa bamaze tuteeke buli kati ne batusiibula netugamba mugira muddawa ewaka netutya nnyo nembabuuza olaba ekyenda kiri wabweru baswit ate saagala nti muzi okusakaaba ndowooza omulabi yenna waliwo kamera asobola osembezaako wano katono baba nnayuganda baga amaaso g'omuganda gali mu ngalo tujja sembezaawo katini wano
omwana ono waneeno mulaba kati wonna wabibiridde munda wali yakigwe era ne munaasonyiwa ne kuli lwe yajja ku mulimu natya okukola ki okulaba kuba kinaba ku kifaananyi kyammala ng'omuntu natya nnyo 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 oli mukyala mugumu wadde kubeera mukyala mugumu wadde kulabira mwana ono kuba alabikana bulungi munda muno alina byamusabiseewo naye era biyiseemu amazzi oba bireeta n'omusaayi n'amakapasi amini amasira kivaamu oluzizi ndeke wabanga obaddukana oluzizi olwo olw'okuddukana n'okufuluma so kati okwandibadde ng'okufuluma kwe tafulumira mabega kati afulumira wano afulumira wano kitegeeza buli kaseera n'okuba nga omukutte bw'oti buli kaseera n'okubeera kati wano waali aba yeetaga mulongoosa okola sikola olina kutuula kulabirira mwana kutuula kulabirira buli dakiika olina okuba nga obijjawo n'osigawo katyubu nako nze nako n'akazigo oyisawo wabuli ebifuluma nga tewaliwo katyubu ako nga byokyawo wonna nga wajjula mabwa so butyubu olina nga nabwo okuba nako buli kaseera obeera nako ate kakola nakweza obeera nako buli kaseera omwami waffe akola mulungi muzimbi emirimu ogutali gwa buli kaseera si gwa buli kaseera nye tusooka okumwebaza mwami w'omukyalo ono we bali kuweererawo omukyala we abaami abamu we batuuka ku ndwadde nga zino awatandika okwebulankanya n'agamba biganye abamu ne babula mwami yani mwami Eko Kenneth Ssenyonjo mwami Eko Enoka Kenneth Ssenyonjo tukwebaziza olw'ekyo era munnange yongera okubanga omukyala mubeera mwenna ng'omubudaabuda kuba kati ye aliwo okuleera mwana onoonye kasente kati omwami agezezzaako emyezi byaba sente ziganye ngakyo tawulidde bubi ng'ojja wano yamanyi ayinza okwekangira ku mperodoni bakuba emigames nakimanyiko nakimugamba kubanga mwenyini yaŋŋamba ekituufu kiri nti sente tukimanyi tugenda kuzijja okuva omwana yalwala olunaku lwenyini olwasookera ddala sente ezafuluma zonanti olowooza kigenda kuggwa mangu ngolooza kigenda kuggwa mangu kateekemu naye nga kyetutaasa tukola ki tukiraba naye kyekyagwa era nga sente zigenze naye mwenyini nakubirako abenga naye ne bamuwaako zaba bamuwaddeko n'alaba nga kisuusa kiyongera bweyongeze buli kaseera etwali tumanyi tetugenda mu ddwaliro bajja mulongoosa bamuteeze buli kimu tudde waka ng'omwana akoze eki ateredde naye baatugamba mugira muddayo ewaka naye mbabuuza dokita nti ate tudde ewaka ng'omwana ekyenda kiriwe we twakomye ngozi mulago mwamala ennaku 5 ne muddeeka bakuwa butyubu n'oba okuteekawo tebakuwa wabula bakuwandiikira tojjagula akadagala kano obeere ng'okakozesa n'obeera ng'okagula nga buli ekaggwawo kagula kuba otakagula aba ajja kujjula amabwa ku lubuto kwonna waliwo stage gyatuuka oba nga alina oba amanyi ogagenda fuluma addukana nnyo ate okuddukana kumwisa bubi kwonna kujjula amabwa kuba okuddukana kujjawo n'eddagala buli kaseera n'okubanga olongoosa neyambira kati obadde eka biganye bagambye omwana yeetaaga okulongoosa mwazzaako ki tubadde eka kati baatugamba kuba batusiibula ogw'omusanvu gwennyini batugamba muddeyo ne baterako ennaku ez'okola ki ez'okuddayo omulago ne tuddayo ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'omunaana bwe twaddayo ne bamukebera bulungi ne bamugamba akyali mukira muddayo ne batugamba tudde ng'ennaku z'omwezi 4 ogw'omwenda twazeeyo kati twazeeyo ne batulaga nti kituuse kyakuzaayo munda taimu yakyo yokubeera wabweru eweddeko bannange bazadde bannange muwulire obulumi buno kati taimu eweddeko ey'ekindi obeera ebweru kyakuzaayo munda batugamba kati dokita tolitya ne batugamba saa zino tewali space ffe tuli bize tewali space kati mugira muddayo ewaka tujja bakubira ne tugamba bannange leeta n'amaziga kakati abasawo bagambye muddeeyo ewaka tewali space obudde abakulongoosa bangi temunnatuuka mwalina ennamba yammwe gye mulinda ate nga bye babagambye nti obudde bw'okuzza ekyenda munda butuuse kirina okuddayo tutangaazeemuku nange kinayagala nnyo okumanya era nabuuza nnyo omusawo ng'amulemerako nti musawo nti temulina space like wa space etya space okulongoosezaamu omwana space sikitegedde bulungi musawo n'angamba ati theatre mu theatre tewali space nga wajjudde nga wakyali obuntu bungi kuba wendeyogeddeko naawe waŋŋambyemu nti bagamba bino bya gavumenti olina olina kulinda anti wenamulemerako ennyo nga mpulira simatidde nkyebangambye tetulina space nawulira navayo nga sikimatidde era nga mbooza space etya yangamba ati madam bino bya gavumenti
oba olya ng'oyagala bya bwangu ng'ogenda wa ewalala kiwulira kubanga nange namulemerako nnyo nga ngambye kuba oba omulabi wange kino okiraba bulungi obadde bamugambye ekyenda kyetaaga okudda munda space obudde bwakyo obubiri bweru buweddeko ate betaaga balongoose omwana ono ekyenda kino kidde munda eyakatandika bebi waffe ono ekyenda bamulongoosa afulumira wano mu lubuto ekyenda kyali kyesiba ate bamugambye kyetaaga okuddayo naye ate mu ddwaliro emulago bamugambye essaawa eno tebalina space kyekibadde tuliko essaawa eno obudde bw'okumulongoosa kitegeeza nti bwatuuka naye alina okulindako kati olaba nga tomatidde ate bagambye olindeko ate obudde kyenda kirina okudda munda mwakoze mutya kakati wetwazze ewaka nembuulyako mukulu munnange taata waabo nangamba ati kakati ekyenda kiba kituuse okuddayo ate bannange batukoze batya olwedde tuli ku bunkenke tusula tutudde kakati ate tulindeko bannange tunalinda paka ddi kuba twagezanga nnyo okubasaba ennamba naye nga bagamba no this is it is a what you just come you just come tewali nsonga laki baba kuwaki buli gwosako namba teryakuwa namba nti oba onafunamu ku buzibu bakubire tebakuwa kakati wanagamba nedda kankubireko dokita wange ono wenaggulu tulabe oba wanaggulu alina ekirwadde kimutawanyaye ng'omuntu kale atera omujjanjaba ate akandaba balina engeri gyatutaasaamu nakwata essimu namukubira dokita namugamba funa emitwalo 10 nkulage ki nkutwala ewa dokita akola ku ebyo kubanga sikola ku ebyo yoli ali kubya kiwanga kakati nagendayo namutwala ewa dokita bwatuuka ewa dokita dokita amugamba afuna miliyoni 4.5 yamugamba afuna miliyoni 4.5 tulabe ekyokola tulongoose omwana namugamba kale dokita kangene nesorting kati mudi mukwesortinga zino zezimu ku nsonga za kwesorting kati abalabi bange baabo sooka okole ki obasabe obeegayirire tuyambiddwa bebi yeebasa mukama mulungi bebi olukalebaze obedda akaaba nendoza n'obukoobokaabo mwebasizaamu era obedda neebuuza ntugenda kukola sheeno tuti agenda kuwogana paka nendoza ala mugambe neewummulako tukusabire obuyambi abalabi baffe baabo bannayuganda bannange nsize wano nga nsaba n'obwombeefu bannaye munyambe ntaase obulamu bw'omwana wange omwana ekyenda kiri ku lubuto kwafulumira waliwo stage etuuka nga addukana ng'addukana nnyo buli ddakiika ng'abeera mu kuddukana kati embeera eyo bwetyo nemuleetera amabwa ku lubuto nga buli kaseera abeera atasetoli ng'abeera ku bulumi kale bambi mbasaba ku buyambi munyambe ntaase omwana bamulongoose ekyenda tukizeeyo munda omulabi wa Star TV omulungi wa program yaffe Sebasawo Taasa Omwoyo nabaga program eyo tuba n'ebizibu by'enjawulo basweet ndoza buli omunda nemunda bati ndoza mugamba te Queen Mother atujjako nagambye ennamba eno ezo eziri ku screen entono tetuzikubako mu kaseera kano osobola okunkubira singa sho eba ewedde wabula ennamba gyadde bateekawo ko ennene eyo eriko studio line gyosobola okubanga okubako zino sobola kukwata mu kaseera kano esaagala mu nnyegere tugamba te Queen Mother tusaba obuyambi naye tumukubira takwata ssimu nedda mukwano essimu eno ngikwata nga nvudde mu studio wabula twetaagako obuyambi buli omu kyoba oyina kyoba osobodde omwana ekyenda kyatuuka okuba nga kizibwayo munda ensonga kikoze programu eno live nti mukyalo no yazze wajja ddi ku mandi leero lwa mukaaga wajja ku lwakubiri lwakusatu nemuzaayo nemugamba jangu tulikodinga era gazibanga bijja twala obudde bungi wate nga lunne programu ezibaddewo neŋŋamba omwana ono nga naye woowulidde nti ekyenda kituuse okuba nga kirina okudda munda betaaga miliyoni 4 muzakisa yenna ali eyo ennamba z'essimu ezo tusobola okutakako akasente abeere nga omwana ono alongoosebwa era azadde ku mwana atazaalanga ku mwana asuubira okuzaala ani yenna tuyambe omwana ono bamulongoose era egundizo zewazze nazo wano eno kuba nayagadde
omwana tulebye okumulagako yandaze ku kifaananyi kino kyemwasooka ogendako ekibuli kyekibuli x-ray yeno gye baakuba kati ne bakuba n'ebiki ebifaananyi bye baakuba omulabi omulungi twatidde okubikula ekiwundu kino si kirungi nnyo okukilaga ku mpewo abantu balina emmeeme za njawulo ate nga njagala sho girabe ogimaleko taata w'omwana tugenda kwebaza kuba badde okozi omulimu ng'omuzadde tweyanziza tweyanzeege naye kati tusaba ajjanjabye ng'amanyi ekintu kigenda kuba nga kikola kikakkana naye ekintu kiganye. Hello? Hello? Hello. Hello, wangi nnyabo? Hello, tukuwulira nnyabo? Hello, eri access gye mwasookera. Hello? Hello. Wangi? Gyebale nnyabo. Kale nnyabo naye gyebaleko. Hello, ndowooza abuzeeko. Zino zimu ku mpapula zazze ng'agenda ng'atambuza eno access gye baasookera ne bakuba kano akafaananyi okukakasa nti omwana ekinda kibadde kyesibye. Bwe yava mu access eno nga bamaze okukola bye bakoze n'atugamba ne bagenda ekibuli ne bakola x-ray. Bwe baamala ogikola ate ne babasindika emulago. N'abasindika emulago ne bagamba omwana yetaga okulongoosebwa mu nnaku 2. Mukama mulungi, mulago nerongoosa. Naye ate ebbanga mulago yabagambye ebbanga eryetaagisa omwana ekyenda okuba nga kizze munda. Tujjukire nti omwana ono afulumira wano, omuzadde munnange ono kyaliko ffenna tukiraba. Kyokubanga omwana bwe kaseera n'okuba nga ali bw'ati ekyenda kiri bweru afulumira mu kifo ky'atalina kufulumiramu, ekyenda kirina okudda munda naye nga banoonya miliyoni 4. Bamikwano abalungi baswiti eno essimu sigenda gikwata kati abagikubako temunyiiga. Sigenda gikwata kati wabula osobola osindikako ekyo kyonna ky'olina tusondeyo naye tusonda mubadde mwe mulinayo mmeka? Sente zonna zigende mu ddwaliro. Hello. 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 Good evening. Good evening. How are you? Fine, how are you? You are talking to Kirapa Patrick Pato. Franco Patrick? Kirapa Patrick Pato. Yes, please, Franco. Kirapa Patrick Pato. Yes, please. Hello. Yes, Patrick. Yes, this is Kirapa Patrick Pato. Yes, Franco. Yes. I'm hearing you. I'm okay. Yes, please. Franco alabika avuddeko ate ate nga tubale tubawulira bulungi simanyi nali nikyebadde naye nga ekiriwo kyakuyamba mukyalo ono oyinza otugamba nze mu ddwaliro oba kati tusobola ofuna omuntu asobola okumujjanjaba osobola okugamba nza mukyalo ngeki kya emergency nze munnanga alihamudulira alla yampa kankwateyo obukadde buno obubiri mbuweeyo omukyalo ono abeere nga omwana we awona kibebi kirabika bulungi bwe bale kirabirira kirya bulungi oba yonka buyonsa ko okuba wenkula obera muyonsa okulya nti mma nti omuwa kuba ngeri gyafulumira mu kyenda. Otyakyo omusawo yagamba tomuwa. Hello. 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 Namono Fiona. Yes, Mtala Fiona. Mbadde mbuuza essimu zireeta amannya ki? Essimu zireeta neeyanzize mukwano ezireeta amannya ga Nansubuga Mai zombi oba Airtel oba MTN ejalita Nansubuga Mai. Twayanza nnyo mukyala Fiona. Obadde ogamba omwana tomuwa kulya? Muwa bumonde nenkateekamu n'eggi enjuba nenkuba bwenti. Abasawo bakulagirira byalina okulya oba babiragirira. Hello? Banga asinamuwa bintu bikaluba. Hello.
Wangi bagamba omulamu wa kamode ng'okakubye n'enjuba nkubiramu enjuba nemuwa mbufumba bulungi namala mbufumba nenkubiramu enjuba yogera nnyo naalya omonde mbufumba nenkubiramu enjuba nemuwa naalya n'omuwa n'ekyayi ng'amata porridge naye kakati ebintu ebimu oba mba kale mba nti omuwa era bangamba sirina muwa nnyo nnyo naye tubakuwa hours ko alina kuliira nti ku ssaawa esi alina okulya bangamba muwe nga we nali muwanga ki nga mulamu muwe nga we nali muwanga naye kati gwenamu kali kafiya nti olwokuba afulumira wano olina omupimira kuba alina n'olukindo lwebalongoosa wano nyabo wangi nyabo ono Mirembe Morini yes mukyala Mirembe mbadde nkugamba omukyalo oyo alabye n'ekizibu naye omwana we nga bw'ali n'owange bw'ali kati mbadde nkusindika ewantufu bagenda omuyambira ku bwereere wa maama entebe ku masannyalaze omanyiwo tujja kubuuzaawo kaakati awo wennyini woviiramu mu takisi n'ogenda ku emergency eddwaliro lya emergency ly'abazungu lya bwereere okulya ebyoyambala tolina kyotwala owange bankamulongoosa emirundi 5 naye bamulongooseza mulago bamulongoosa emirundi 5 nga tawona mulago bamulongoosa emirundi 4 ne bakizaayo olwamala okizaayo ate nekiddamu complications yenze obwedda abadde akukubira ku Airtel nga njagala kukulagirira ewantu ew'obwereere era nkusindikidde ne message omwana we alinga owange naye ebintu bya bwereere anti eri kye basasula layini si nnyingi anti kati obuzibu bwe buli bagambye ennaku ekyenda kino kizirina okubeera wabweru zaggwako waba mulongoosa kati myezi 2 kakati kyenkugamba nze n'owange kyali kyaggwako naye ekyo tekireka buzibu nti omwana alina obuzibu bw'asobola okufuna lwakuba tewabeera buzibu yadde n'omu kuba bangi nnyo nga bbanga lyatuggwako naye nga tebatukolako olw'ensonga nti era layini nnyingi kyebamugamba kituufu emulago layini nnyingi naye ate entebe bw'anaagenda ne balaba results ne balaba byonna bajja mugamba nti tugenda kukubira mu nnaku bweziti omwana wo tumuzzeeyo era teri kituuka ku mwana we ne banaaba tebannakizaayo kuba nze owange yankamala emyaka 4 nga alina ekizibu ekyo nga kiri wabweru kaakati mulenzi mukulu era alina kubalaba ku TV lindako emyaka 4 nga kinda tebakizangayo munda oba kati awezezza emyaka 4 kasookedde nga emyaka 3 fuulu nga tebakizangayo kaakati kyali kyesibye bakizaayo kyali yali alwadde ki ono wange naye okufuluma kwali nga okufuluma kubi nga tafuluma bulungi azimba olubuto kale kati tugenda kugezaako nene entebe buna tulina okukwasaganya wonna kuba ne tunagenda entebe of course tulina okukyabwereere oteekamuko tweyanzizza nnyo omukyala Mirembe oba erinnya lyeryo tweyanzizza tulina okugenda n'entebe nga bwe tunoonya tweyanziza nnyo mukwano balongoosa ebyenda otuuke mulago balongoosa ebyenda yogera nnyo otuuke mulago mu ddwaliro ebyenda balongoosa bingi naye nga buli kyenda kirina kirwadde kyakyo banaye n'olwunya n'okwewuunya oli n'agamba ati nze banongooseza naze bakinalongoza tigwe wakoze otya ati mwana gwe birwadde byanjawulo kirabika n'agamba oba ekyange kyali kyekutte ku kirinakyo oli n'agamba kiri kyayingira mu kirinakyo tebakugamba mbu omuntu Hello. Wangi. Webale kuweereza. Nkale mukwano webale kulaba. Kyala nga alabye n'obuzibu. Alabye nabwo. Kati ngenda musindikirako enkubitani kimereka manya ki? Ereta Nansubuga Maayi. Kale nyabo. Tweyanzizza. Bannaga abatuwadde mwebale nnyo mwebalire ddala era nja kuddaala ne lisiti nga ngiwandiise bulungi esabwa kinina ekitabo kino eno nja bateekamu nja kudda ne program tulina okuba nga tumaliriza tufunyeewo ki tutuuseewa nga bwe tugezaako neno gye batugambye entebe ne dokita oli we tulaba bwe tufunako bwe tulaba batukulongooseza nga tetunnaba tetumanya yonna tulina okuba nga tukoze
tukoza ki nga tugezaako ne show newe nebe wedde ko tusagaza dakiika esasuka 25 kwa 3 osobola osigala nga mukwano osindika osobola nga tolina kati naye ng'omutima gw'okuwaayo ogulina mukwano osobola okuba nga ennamba ezo ziwandiika noba nga osindika kasente ekirungi njandiyagadde nnyo buli muntu asindikire ku nnamba ye kuba amannya ago nga listinga ddamu era nja kuddaano ngasome twebaze abantu abana batuwadde akasente bamikwano ennamba eno temugikubako eno entono ku ssaawa zino ennamba entono zemulaba ku screen zammwe awo ezo zoka tuteekako obuteesi ssente ayagala okuba kuba ku studio line kuba programu eno eri live anatabye programu eno oba ng'oyagala munnaagirabyeko ojja kuba ng'ogisanga ku YouTube channel zaffe eya Queen Mother Productions yugi programu eno ngenda kuba nga ngiteekayo oba ne ku Save a Soul Taasa Omwoyo programu eno ngenda kuba nga ngiteekayo osobola okuba nga munnange tuyamba omukyalo ono lwaki tukikola twagala abagiraba beyongere okuba abangi tulabe nga bebi ono tumujja mu kizibu kyaliko munansonyiwa sibikudde bbwa lino kyenda kino kukiraba kuba si kirungi kukibikula halo wangi nze mukyala Fiena omukyala muteereddeko ntwalo alhamdulillah tweyanza nnyo tweyanzeege wejje allah akuddizeewo etweyanziza amannya asuubira gagenda kuba nga gajjirako enzulayini entono simu zijjirako ssente amannya gano tugenda gawandiika ne ssente buli muntu zatuwadde tulabe tulinawo kaki abafamire temukutekuteeyoko ne mugamba kuba abantu bange bano bagenda tuwa yesu nituyinza otasobola kuza bukadde buna mu kiseera ekitono kitulina abafamire yes bakoze omulimu bazze bagezako naye kakati esaa kyatuuka nga buli mwana tayagala nakumanya nga buli omu tayagala kumanya omwezi gutuuka ku muntu akoowa nkitegeera omulabi wange wa program Save a Soul Taasa Omwoyo ndi mukyala Shakira era obuzibu gwe munnange yakatweyongako omwana we yalwala ekyenda kyesiba ne bakirongoosa naye emyezi kati gye badde ebiri bagezezzaako ng'abazadde naye kati batadde ku bunkenke kuba ati ne bagamba nti ekyenda kitaaga okuba nga kidda munda osanga tekinalwebweru kiyinza okuleeta ebizibu ebirala mukyalo nakyo kuba nga yuze engoye takoowa kuba omwana aneeno musabike erina byataddewo ebigenda olaba nga amazzi gayiseemu mbadde nsaba tumuyambe mbadde nsaba tumutaase Save a Soul Taasa Omwoyo tuyamba buli muntu n'ekizibu kyaba agiddemu era olw'ebirungi bwa programu eno twafuna ne bannaffe aba Metropolitan International University ne beewaayo ku bannaffe abaagala okusoma osobola okuba nga okubirako n'ojja n'ofuna basale ng'otidde mu show yaffe eno n'abannaffe aba Markland Institute of Business and Management nabo batuwa bursaries ne tuba ne bannaffe aba Data Mine Technical Institute nabo batuwa bursaries ne bannaffe aba Nairo Benson bannaffe tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala tubeebala okwagala sheno mwebala okulaba nti tulina kye tugatta ku munnayuganda ne mugamba ku lwa bulungi bwa show katufunire abaana betukuwayo Queen Mother babeere nga basomera ku basari kati naawe alina omwana nga yakoma mu P7 oba nga yakoma mu senior 3 oba senior 5 oba P6 nabo waliwo ate ebyemikono bye basoma naye ng'abaana bano bafuna ebbaluwa abakola ebya DIT bafuna certificate zebabawaayo ne baba nga nabo babako kibeekolera kati gwalina omwana naawe noonyaako nyamba nkuyambe tulabe nga tubakutegeeza bannayuganda nkuwa ebbasale ompeera omukyalo ono omutwalo lwaki nedda oba omwana wa muganda wo omutwalo nogamba Queen Mother namwe beepadde ebbasale bannange mwejje tuyambe omukyalo ono tulina ekitabo kyaffe wano eno tweyamba nyamba nkuyambe Uganda ejjakola wanje mukwano halo kale nyawo neegyebale nkale nyawo nawe bale kusiima omukyala alabye wanji
Sanda. Wanje? Network eganye bannayizanyo tweyanzeege wano waliwo ku mukyala waliwo sente zivudde wa mukyala Geoffrey Mpunge otwereze nusu kakaga tweyanziza waliwo omukyala Aida Mayombo otuwadde 50 tweyanziza waliwo omukyala Margaret Nakalembe otwereze 50 tweyanziza mwebale kujjanjaba era tujja kubanga tubabuulira ekivuddeyo waliwo ampadde omutwalo naye nga guyitiddemu Equity Bank waliwo omukyala atuwadde omutwalo omulala mukyala Vanessa Nakate bannaye tweyanziza nnyo tweyanzeege twagambye tugenda kuyamba omukyalo ono baswiti abakuba ku ssimu eno tujja gikubako nga sheeweddawo nja kuba nja kusobola okukwata naye kati eno yo sobola gikwata okulekeya studio eyo yo woogikubako tukukwata tulabe nti tuyamba omukyalo ono ekyenda ky'omwana kyetaagisa kuddizibwayo mukama mulungi bebi atuwadde obudde kyokyagadde nnyo kubanza ennaku zemulabyeko ebbiri abadde nga akaaba bukaabi mu kiseera tufudde azuukuse mukama atuyambe kyo eggwe nga tataaganyiza kuba kirabika tajja kuba mwangu wakusirika abayiga balungi nabadde nkyabagamba abeetaaze basaries onkubirako basaries zina mu kyonna kyoyagala okusoma ayagala university osobola okusoma masters osobola okusoma degree osobola okusoma diploma osobola okusoma certificate ayagala ebyemikono byonna kyoba oyagadde mu university ez'enjawulo okusinziira mu institute ez'enjawulo okusinziira ku luguudo ki olunaba nga lukwanguyidde ejja kubanga onkubirako naawe tulabe engeri gye tuba nga tukuyambamu tweyambe akatono gy'oli kasobola okuba nga kanene ew'omulala okwata omutwalo 15 n'omulala nassaako tusobola okuba nga tuweza obukadde obunaku bungi nga tubwogera ng'obukutte muntu omu naye bw'obeera nga olina akwasaganyizaako busobola okukendeera ne tulaba nga ekizibu kino tukijjawo mukyala erinnya nisirikata bulungi Shakira abantu batandise okuwa akasente tweyanze nnyo tweyanzeege naye nga omwana ono mubadde nga muli mu bino byonna nga bimaze okukolebwa ewaka ekyomwami waŋŋambye takyuse abadde akyakwasizaako alhamdulillah naye alemereddwa atuusa n'alemererwa ate nga n'omulimu gwakolesebwa bulijjo sente agenda kuba akola ki nti ayingiza musula mutudde era tusula tutudde kuba ekyenda kino oba ndowooza kiba kimusiiwe nebbali aba ayagala kitakula bwati okanya bu oilo of course wabeera wasiiwa wantu wonna ewali ebbwa aba mwenye ayagala kitakula ate wakitakula kati olina kubeerawo ng'ofuba kola ngo attention ye eri nnyo kuye noba basosimagiramu katinivooti n'osimuka totere musiba mikono nti ayinza okugutera osanga toliwo n'akisika kakati musibamu muno bwe nti akagoye namuno nensibamu nemala nemubiikako nemwongerako nesuka so tinaba takudde takikwatako nnyo kitakula nnyo naye obiikawo bubisiba oti akisika kyonna nekigwa eri n'atakulawo bwati nga kimusiiwa kati ogambye kagwamu munaku 3 kati alina ddagala lye bamuwalira ku mira lya munda eyo baalimuwandikira nga twakavaayo kati twaddayo ne bamukebera ne bagamba takyetaaga ddagala mugera mukozesa tyubu eyo batugamba mwana mulamu kati yeetaaga kuzaayo kyekyenda kati mugira mugulako ka tyubu temukoowa mbere nga mukasaawo buli kagwamu nga mugula nisaawo ebbali mwetolooza we muti waba tokatadde okufuna afuluma ayokerawo ddala amabwa ne gajjira ddala amayitirivu olwawo mukola popungazze wafuluma bwati nga katyubu tekaliiwo kuko alina ofuluma ng'okayisiriza ebbali neweetolooza n'ayitawo buyisi nebibe nga bikulukuta bukulukusi baleme kwokyawali mukyalo oli ku mulimu wafuluma nga tewali nga byokyawo wonna nga walunguula nga wonna wasabuka nga wajjawo amabwa kukwayokyawo tuyambe banaye tuyambe katonda buli omu buli kintu yakiwa ekifo we kirina okuba nga kifulumira kati bebi ono okuba nga okufuluma kwe kuli ku lubuto wano bambi kibanga kikosa banaye mukyala Mukasa Nakinobe 15 zituuse tweyanziza mukyala Rest Namugabo omutwalo gutuuse tweyanziza banaye mwe bale kujjanjaba omwana ono otuuka ku bintu by'okugira ogambye alina mukulu we amuddako
kati mu bantu yetaaga wa myaka emeka oli? Myaka ena. Yetaaga obuddewo, ono yetaaga obuddewo, ate ono yo wakuuma nnyo n'okusinga oli. Bakwena ku bantu abalala bakuyambako. Sinaawe ninawo just kaganda kange naye era nako katu. Olina kubabeeramu kubakontrolinga buli ddakiika. Olina kubeerawo nnyo. Nako kato kalinamu omuzannyo era ddakiika emu bwettu okolyamu ensobi omuzannyo mungi. Kakati oli ono gwaddako yaba awuli ayagala gyatuuka ono bazanye amukole bwati kyokka ajokera bwati ng'akutte wano. Kati gwe ekyo gwolina okikontrolinga olina oba ng'omwewala okusemberera ono. Ofuusa emijjo wafuna eno. Ekwetaaga essaawa 24. 24 ng'oli awo. Kuba oli tamanyi musitula talina kumusitula nze nyina omusitula. Live program seebase otaasa omwoyo ankyali Maisha Mukinumaatha tusigaze eddakiika ntono nnyo tubeere nga sheneggwa naye gwe wenna yafa tweyungako omukyalo ono alina omwana ekyenda kyesa ne bamulongoosa naye kati yali badde afulumira emabega afulumiramu wano we balongoosa mu maaso ekyenda kiri bweru tetwagadde kibalaga olw'okuba nti abantu emmere balina zanjawulo kati ekyenda kino kitaaga okuba nga kiddayo ng'abazadde batubye nakyo okumala emyezi 2 n'ekitundu naye akasente kabaweddeko ate babagambye kitaaga kibeere nga kidda munda batwagiddeyo ku ddwaliro eri halo ye Shakira alabye naye nnyabo wangi naye bamulongoose ekyenda ne bakizaayo ate kino twagala bakizeeyo kyetuliko nekyo twagala bakizeeyo kuba te ebbanga lyakyo lye baamuwa kati myezi 2 kiri bweru kati bagambye kirina okuba nga kidda gye kirina anti agende ku emergency ku emergency yawa of course ku luli wekyesibira kyali emergency y'amaanyi kuba bali bategamba bakikole mu nnaku 2 era mulago nekikola kati okukizaayo ebbanga lye baakiwa okubanga kirina kuba nga kivudde ebweru diweddeko ate mulago gye yagenda wakyaliwo layini nnene ng'omuzadde yenna otuuka n'ogamba ate bangambye akaseera kaweddeyo ate kina kirina okuddayo ate nga tannalabawo progress yonna nti oba luwenda wonna lulaga nti oba tugenda kumukolako wiiki eno oba wiiki ejja oba ennaku z'omwezi bwe kiti ng'omuzadde bwe bulumi bw'ayina tamanyi lunaku kirutuufu oba ddi oba wakweyaga tusa n'ogamba yagamba omusawo kati omusawo ngamba nninde wenamala omwaka nga nninze kinaaba kiti ate ng'ongambye ekyenda kitaga kudda munda kati ng'omuzadde n'abanga tasobola kigumiikiriza kuba tebamuwadde deeti ntuufu yakudde bakuwa deeti oguma n'ogamba kanninde ne bana bangambye nti myezi 7 okukiba nga kinaabaayo kandi naye deeti weeri naye tewali deeti kati ne basala amagezi ne bafuna omusawo agenda okukola omulimu gwa obukadde 4 obutaliiwo mu kiseera kino ate ng'ekyenda kitaaga okuddayo mukyala kuba n'omwana bw'ate ng'ekyenda kiri bweru tekisobola kuba bwangu wuyo katabeera wakutalina kyakola kubeerawo nga aprotectinga mwana butakola ki butayongera ate kukola mawa kweyongera wuyo agambye bugambi ne ka tube kagwa mu nnaku 3 kalina osiigawo akayambako omwana obutakola mabwa kuba agambye wakola pupu abajja kumwokya kati waliwo ka tube ke baamuwa kalina okuba nga asiiga wano ekyenda wekiri indati wabanga akoze pupu abeere nga ayitawo buyisi ensonga lwaki nebyalya birina kuba byamazzi anywa kyayi kuyonka nakamonde kakube nakatekamu bisupu so that wakola pupu ayitako buyisi halo abalayi baffe abalungi mukwano atasobodde kubanga otufuna kati loza layini tuzigaddewo osojja kubanga ofunira ku layini entono halo webale kuweereza nkale switi webale kulaba bebi ngaalabye bebi alabye nina muteerako 3
Bannanga alihamudulira tweyanziza baby. Gwe baby ani? Kale. Nayiga Leticia. Nayiga ani? Leticia. Leticia oli mu class? Tifo. Bannanga njagala kulaba kugamba mami. Akuwadde essimu nti Queen Mother agambye mutwala ku UBC ku lunaku lwa Mande kugenda kuba kusoma. Wangi? Ojagamba mami. Queen Mother ngambye agala kundaba kale baby ngo yafunye omutima oguwaayo 13. Puli njagala mulabako. Gamba mami Queen Mother ngambye onkubira essimu atuvudde wana njagala kundabako. Webale nnyo baby Leticia. Bannange ate nno omwana wanansanyudde nze. Ateeseza bulungi nnyo tweyanza nnyo baby ate yatwadde 13 tuzeeyanziza nnyo. Kaakati ennamba z'essimu zigenda sigala nga kweziri. Ate abye programu eno nagirabe ojja kutulira kiteeka ku YouTube channel eya Queen Mother Productions Yogi ojja kubanga ogiraba ne ku channel yaffe eya Save Us Otaasa Omwoyo ojja kubanga ogiraba. Tubikola lwaki? Kumanyisa bantu kulaba nti tuyamba omukyalo ono. Abankubira ngenda bakwata nga show ewedde sobola bakwata ku ssimu eno entono n'ate ya studio gye mulabaawo mba nsobola okuba nga nkola ki nga nkukwata nate n'akaseera kaayo kaweddeyo kati nsaba agenda okukwera wensiibula osobola okuba nga onkubira tujja kwogera nalina akasente kyonna kyolina mu kwantu teekereko tujjanjabe bebi ono sibula abantu baffe abatulabe n'abakuwadde. Bannaye bannayuganda neeyanziza abalabi ba UBC neeyanziza nnyo neeyanzedde. Mwebale okulaba puroguramu mwebale nnyo okutuwuliriza n'okutuwa obudde. Tweyanziza neeyanzedde bannaye kuyambi buli omu wonna wajje Mukama amuddizeewo. Amiina omukyala bw'atyo abasiibudde nenja kubanga tumuzza tulabe wa tutuuse bebi waffe abuzaako kyenkana ki tulabe nti tugenda kola ki titumujjanjaba. Ngenda kubanga mbasiibula naye mbagambye omuntu yenna eetaaze basari tugenda kubanga nzigaba ojja kunkubirako tulabe omwana nti asoma. Ebyo byonna nga byakolebwa olwa program Save Us Otaasa Omwoyo bagamba naffe katuweeko abantu ab'enjawulo betukola ki betutaasa tulabe nga abaana bano bawona. Bannanga abasinise tweyanziza mwami Patrick Bamwine ndoza oli omwami yadde yankubidde essimu eyavuddeko tweyanziza 15 zituuse tweyanziza nnyo tweyanzeege. Abankubira ngenda bakwata nga ssimu nga maze okusiibula temufaayo era nga kaseera kano ngenda kubanga nsiibula show yaffe ekubanga ekolera n'olunaku olwaleero mbadde Maisha mu Queen Mother mami w'abalungi tusinkane olw'omukaaga olujja ku ssaawa emu yakawungezi paka ssaawa 2 obeere nga nawe obaako kyotuteeseza oba kyotubuulira. Simanyi oba ngenda kudda na mukyalo ono oba nja kubanga ndeeta puroguramu endala. Nsaba buli kijja mukyanirize akasente ko tugenda kubanga tukasonda era nga nsaba gwali ekyo kyonna kyolina mukwano tuwe oba amagezi g'otuwa oba nayo muganda oba gwe mwennyini ng'oli dokita mugamba Queen Mother tumanyika na mukyalo oyo mulete mu ddwaliro tugenda kubanga tumukolako kasita obanga ddala omuntu oli musawo nga wakino nga watugambye nti specialist yetugamba amumanyi gyali so naweza kubanga oli mukugu mu kino nogamba kanongosa omwana oyo olw'obulungi bw'obulamu bwe. Ngenda kubanga nkumana olunaku olwaleero tusiikane nate wiiki ejja olunaku lwe lumu mbadde Maisha mu Queen Mother mubeere bulungi mbaagala nnyo. Ku Star TV oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga